Dada wange babuse mama, dada wange babuse afudde mubi. Omusajja talina muzibu na muntu yenna. Omusajja talina muzibu bonna bamutidde kimama. Kitalo nnyo naku miranga nabiwoobe abadde omutaka w'ekika ky'endiga yakubiddwa amasasi olunaku olwajjo oba kawungezi ku lunaku olwajjo. Bino bitiisa wabula abatemu poliisi ekakasizza nti yasobodde okuba ng'ebakwata. Byonna tugenda kubeera nga tubitunuulirako. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo omwagalwa w'abangi avuddeyo n'ayogera ku njugu eno eyagenze maaso n'okuba nga etomera obwakabaka bwa Buganda. Gusinze nnyo ayisa abasajja Kabaka. Mu ngeri y'emu muganda wa mwami Museveni avuddeyo n'ategeeza bannayuganda temuddamu okubanja gavumenti service oba temuddamu okubanja gavumenti obakolera ekintu kyonna kekiri nti temugironda temuddangamu gibanja ekintu kyonna. Amazima gali nti bano bo bajja kulya kuzikiriza na kutta oba oliawo. Ebigambo bingi bye tulina olunaku olwaleero katukube tochi atutunulye ku mmotoka amasasi engeri gagikubyemu neya bugingo niyo nzimaana gye badrillinga obudrillings ne drill. Tugenda kubeera nga tubitunuulyako byonna mu ngeri y'emu. Munnayuganda munnange katutunuulire ku mbeera y'obulamu ey'abakungu abo abali mu gavumenti kw'ossa n'abo ba MP ba minisita abali obuli mu ngalo za mwami Museveni nga tebasobola mugamba mazima wabula biringa byana bya trailer ebigoberera obugoberezi. Mu mboozi yaffe y'olunaku olwaleero togenda kwejjusa tuwe buwi ku matu osobole okuba ng'omanya n'okunnyonnyoka ebyo ebyenkizo ebikoze mu ggwanga Uganda we bukeeredde enkya y'olunaku olwaleero. Sirinzeka ndine muganda wange Cobbs kababuuzeeko tusetuliraawo emboozi. Yes, onabeera Cobbs enkya ya leero oba kawungezi kajjo ya tuli mu nchukwe okuva kawungezi kajjo. So onabeera Cobbs ne Sajjime ya abatuula okukakasa nti nno mufuna ebyo ebinnyonnyoko okuva mu binnyonnyoko. Okay, twagala kubeera nga butereevu tutandikirawo vibe si eya bulijjo mujja kutukkiriza wabule watali kubeera nga tubalwisa. Twagala okubeera nga tubategeeza nti mutabani oba muganda wa generali Yoweri Tibahabulwa Kaguta Museveni yavuddeyo n'akawaŋŋamula anyoyo sodo n'agamba nti temuddamu okusaba gavumenti okubakolera ekintu kyonna. Era ng'agamba nti kekiri nti temukyalonda NRM katemwetantaladde okuddamu okusinika amannyo. Kiri bwe kiti sodo katumuddemu kubanga era nga yakigambye nga ddi NRM oba NRA we yali etuusiza services eri munnayuganda. Kati nno bannayuganda kino kituwe ekyokuyiga era batumbongere okubanga mutegeera kino si gavumenti wabula bano bakola ekiraalo kyabwe nga gundi yayogera mbidde this is a dogmatic cult. Okitegedde kiryawo kintuntu bano tebali mu kulembera ggwanga wabula balina ebiruubirirwa banyonyonta mu kintu kyabaleke bagende tebanunula ggwanga wabula beenunula bo nga bo okuva mu bwavu era bakoze buli ekisoboka okukakasa nti oba oliawo ensi bagitwalira mu nkwawa mu ngalo zaabwe kubanga ba MP ba NRM betulabye twalaba kali akakazi akagamba mbu we have the maje Ivory Anite kawa abantu mu constituency yayo ambulance bwe bamala okukakuba akalo kagamba ebyange mbitwala. Kitegeeza wali weegula kati ku luno kitegeeza tolina mutima kusavinga nsi yo. Okitegedde mu ngeri y'emu twagala kubeera nga otuvaawo abasajja tukutegeeza nti ebyabwe abalabika tebajja kukolera Uganda neeroza kino tekikyaliko mawulire era kati kyeyakoze tekina nnyo mawulire oyo sodo. Okay, twagala kubeera nga tweyongerayo Cobbs ekiro ekikeseza leero waoba akawungezi k'eggulo omutaka akulira ekika ky'endiga Engineer Daniel Bosa Lwomo yakubiddwa amasasi yasindiriddwa amasasi agamujja mbudde ng'asemberera amakaage ekikuba kitawo olungujja so yakubiddwa ng'asemberera amakaage ensonga eyamukubiza
awonze naawe tennamanyibwa wabula ng'ebigambo bye tugenda mu maaso n'okuba nga tetunabatuuka mu bigambo president yabadde ayina Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'abaako obubaka bwaweereza eri embuga ne famire y'omugenzi tuyite mu bubaka bwa president oba oliawo abantu basooke babuwulire era nga yabadde ategeeza nti nsobodde okulisivinga amawulire agatiisa yagambye bw'ati Yes. Just received the sad news and shocking news nti ndisivinze amawulire agatiisa era ageewuunyisa of the murder in cold blood of the head of the Ndiga clan olw'okuttibwa mu kitaba ky'omusaayi oba okukubibwa amasasi eri omukulu w'ekika ky'endiga of Buganda Kingdom okuva mu bwakabaka bwa Engineer Daniel Bossa Luomwa n'ategeeza Engineer Daniel Bossa Luomwa as I will speak later nga bwe nnaayogera gye the now deceased elder has been my maternal uncle. I beg your pardon? The now deceased elder has been my maternal uncle. Omukulu agamba nti omukulu ono kati omugenzi yabadde amumanyinga nga kojjaawe who was closely related to my late mother. Ng'era ono yali close nnyo oba yali kugamba baali bumu nnyo n'omugenzi maama wa president. As media reports indicate, nga bannamawulire oba media bwe ziri mu kureportinga we zitegeeza mu kiseera kino that the citizens were vigilant and pursued and captured the assailants. Nti abatuuze oba abantu b'oku kyalo baalaze obuvumu obw'ekitalo era ne bagenda mu maaso n'okuba nga beewaayo okutuuka nga oba oliawo basuuzizza ne abazigu babasuuzizza n'okubakwata. Yayongedde n'agamba bw'ati every citizen hopes that this time around nti buli munnayuganda oba buli munnayuganda oba buli mutuuze asuubira nti omulundi guno wayinza okubeerawo the cause and motive of this murder will be investigated swiftly. Nti eno ensonga eyaviiriddeko okukubibwa kw'omukulu ono amasasi enaanoonyerezebwako mbulungi era mbwesimbu swiftly and efficiently. Yes. And the perpetrators will be brought to justice. Nti abo abakikoze oba abali emabega waakyo banaaleetebwa. Nayongerayo n'agamba gusinze ayi Ssaabasajja. Gusinze. Kakati awo nga president amaze okwogera we nalabidde RDC amanyiddwa nga Anderson Burora yavuddeyo n'agamba nti kino ekireese kino kivudde ku bakulembeze ba KCC era ng'agamba nti ebyobufuzi ebingi biremesezza enteekateeka za gavumenti okuba nga ziyamba kubanga baagala okuleetawo enforcement ku babooda naye bannabyabufuzi bano buli bateekawo enforcement bo bannabyabufuzi bagamba nti bano bali mu kubonyaabonya abantu. Kibi nnyo okuba nti temuddwa misana newankubadde tugenda tutegeera n'abakikoze kubanga kusinziira ku information gye twakafuna omukubbo wa mu kitundu era muvuzi wa booda ne namba plate eraga nti njingirire kuba bagyongerako erina kuba estrokinga F ne bagyongerako neefuuka E. Ebyo ebintu bye tuzze twogerako ebbanga ddene era kino kyakuyigirako. Burora avumiridde empisa embi eziri mu bavuzi ba booda zagamba nti zeekweseemu abenyi b'amateeka bangi. Buno obutemu bwe buti ababutusibyeko bakulembeze. Tuzze twegayirira KCC bakole etteeka kwe tusobola okuregulatingira booda ne pikipiki endala. Kituyambeko okubanga tusobola okwawula n'okusunsula n'etteeka liremeddeyo. Olwaliro bw'oba oyagala kukola enforcement tolina wootandikira. Bw'ogamba tukola enforcement bannabyabufuzi nga bavaayo mukola omulimu gwaffe katutandise okufiirwa abantu ab'ekikula bwe kiti. Okuggyako nga RDC byayogera byekitegeera oba ye yatamanyi kutaputa kuva ddi nga KCCA ekwasaganya ebya security mu ggwanga. Nze njagala kino tukitegeere
nti kituufu ye nga bw'alowooza n'entegeera ye naye njagala tukkirize nti abaakubye baabadde ku boodabooda era nga batutegeeza boodabooda eno n'ennamba plate ebadde yakyusibwako ennamba emu naye tetwerabira nti abaagobye ne bakwata abatemu era baabadde ba boodabooda okitegedde kati Anderson Burora aleme kugamba nti baagala kutereza mulimu gwa booda ate nga baagala bagwa kino kinajjukirwa Meja Jeno Katumba Wamala bwe bamukuba amasasi ani amutwala mu ddwaliro ba booda nga tonnaba kutuuka ku kunenya ba booda njagala osooke weebuuze emmundu ezitta abantu zituuka zitya ku ba booda okitegedde yabadde registered njagala twebuuze nga tonnaba kuddaawo oddemu kugamba abantu kugira byakubalaata ababoda twebuuze emmundu ezikuba abantu zituuka zitya okubanga zijja ku booda kubanga ababoda si balina okubeera n'emmundu okitegedde so mu ngeri y'emu Anderson Burora bw'atyo bwe yategeezezza wabula mu ngeri y'emu president yayongeddeyo waliwo omuyimbi amanyiddwa nga Morgan Heritage kibiina ntegeddeko nti ekyo kibiina naye ng'afudde bamuyita Peter Morgan abadde lead singer yafudde ekiro ekikeesezza leero ndowooza nalabye story eyonge trendinga jo ekawungezi so yafudde era president naye amwogeddekaawo mu ngeri y'emu president ayogedde ku bintu bingi ayogedde ku munnaffe eyawambiddwa okuva Wandegeya munnafu amanyiddwa nga Kemigisha Sharon yagenze maaso n'okubanga awambibwa era ono kansala mulamba ewandegeya actually bamuwambye lwakutaano ng'era bijjo bano abatamanya ngamba ebawambawamba abantu so avuddeyo naye n'amwogerako Kemigisha Sharon kansala mulamba so mawulire si malungi eggwanga teriri safe eggwanga terikyali safe so mu ngeri y'emu twagala tutunuulireko ebigambo ebirala nga bwe bijja tuwulireko ku bubaka obaka tusooke tugyewo embeera eno ya bamuyitaani eyaliko Ssaabaminisita John Patrick Amama Mbabazi atuwuliriza akakatambi kogenda maaso n'okuba ng'olaba aka John Patrick oyo ali mu kuwenyegera ye John Patrick Amama Mbabazi kino twagala kiteekawo twagala bino tubyogere oba oliawo bisigala on record oyo ali mu kuwenyegera ya Mama Mbabazi y'omu ku bantu abasinga ssente mu Uganda baweereza mu gavumenti ez'enjawulo sente bazirina ne baganya ozikkuta nene wankubadde azirina nnyingi n'emmundu ezimukuuma ayina nnyingi njagala otwala omukisa guno nkutegeeza gwampuliriza togwamu amaanyi ono omusajja awenyegera n'obulamu talina ne sente zonna z'alina sente z'alina olwaleero awenyegera tezisobola muzza buto tezisobola mufuula wanjawulo era agenda mu ttaka njagala bigattirawo ku mwami Museveni eggwanga oliriisizza akakanja buli kimu mu kikozi olifuze bubi nnyo abannansi be mwasangawo mubafudde momboze mussa abaganda bafudde ekiseera weekiri otandika owenyegeranga munno ekiseera weekiri ng'ennyindo baziwanise waggulu gano ge mazima bino soogera bubi ffenna tugenda kufa anti bulira nzikiriza nti nze nkyaliwo ekiseera kino n'olisiga ensigo yonna oba mbi oba nnamu zonna zimala ne zivaayo oyo ye John Patrick Amama Mbabazi mulabe bw'ayagala eddwaliro agenda Germany America oba era tali wano okitegedde naye obulamu tebuliiwo juzi balakako n'akatambi gye wamugobera Germany kakati mmwe abatembeeta mwami Museveni mmwe abalowooza ntagenda kuvaawo ku maini simanya pakalasi mmwe abatamanyi nti no mulina okusigaza emitwe gyammwe nga mwagiteekamu gya mwami Museveni njagala babuulira bino ebigambo nti mukkiriza mubeere abatumbaavu abawumbatuutu abasiru abaterooleza ng'abantu abagwagwa okitegedde naye time egenda kujja njagala tufune ebigambo bya Ibrahim Ssemujju Nganda asooka oba oliawo muyinza olowooza nti ffe twogera tuyisawo tuvuma ne katufune ebigambo bya Ibrahim Ssemujju Nganda. There are no leaders in NRM, they are just Museveni's follower. Even Obote had them when he was in government. Each January 25th, Obote was in Bushenyi celebrating, so the whole of Bushenyi was singing in Nyamurunga. Did they die? These are just followers of people who are in the government. If tomorrow it is Ssemujju who is in the government, they will behave the same way. They are just fortune hunters, just looking for opportunities where they exist. They are just schemers in NRM
who at this stage they think Museveni, because this year Museveni will be 80. Here at 80 you are tired. Museveni had said at 75 you are tired. So these schemers are now positioning themselves because they know Museveni doesn't want to hand over power to anyone. So they think maybe to his son. So they're just scheming that let me have my leg where Museveni is and another leg where his son. So that if Museveni chooses to hand over to his son, I will be one of those historicals who have been promoting his son. They're just schemers. Okay. Kobzi. Ye Ibrahim Semujunganda. Nyetu chayagala nange kampisewo kano. Bantu mwa abaliisa bannayuganda akakanja. Ng'ekisinga okukwasa ennaku mmwe temuli bannayuganda. Mwajja buzzi. Ensi mugifuukidde ekyeneena. Mugiridde mulinga busaani. Mulinga nzige. Njagala bategeeza. Timukyayinawo escape route. Musobola okutawanika. Bakyayinayo akakisa. Muyina omukisa ogutawanika. So bakakozese. Mukole kye muteekeddwa okukola ng'ensi tennaba kubeera ng'etabanguka. Akakisa bakakozese. Bw'onyigiriza ennyo ennyindo. Kino ndowooza emabega kaawo twali tetulinawo nnyo bannayuganda bavumu bakuba batemu. Naye ekyejjo kiyina kyekyatulaze. Okitegedde. So tubasaba tetubasaba. Tubalagira. Ffe tuli baana ba wano. Yes, tubalagira. Sajjima olwaleero nze ekintu kyejjo nkyakirowooza. Abasajja n'abakazi beekozemu omulimu ne bagoba abantu abalina emmundu. Kakati nenziramu n'okujjukiza bannayuganda buno buvunaanyizibwa bwammwe si bwa Bobi Wine. Bobi Wine mugongo. Era nga yakkiriza n'aguteekawo tuyimirire okwo okusobola okulengera abalabe baffe. Kakati bannayuganda muve mu kutayipinga ku mikutu gino gye tukolako mwe muteekengayo comment erwana okitegedde newankubadde ennungi mu kulabisa nene betwagala balabe nti bano babi beetaaga tumaze okuteekinga action zukuka Uganda esobole okununulwa. Njagala kubeera nga mbawa ebigambo bya Jakana Nadduli wetwogerera ono mugenzi naye ebigambo byayogera tukkiriza nti bijja sigala bituwaawaalira mu matu nga bwe yatugamba temubijjukiranga. Badde nabye ndowooza osajja. Naye ndowooza kubanga nga ntunuulira ku bazze bakubwa amasasi nga bonna baana bannambi. Definitely ng'ogyeko ndowooza abiriga abasigadde bonna baana bannambi. Bameja Kigundu. Andrew Kaweesi. Kirumira Muhammadi. Otunira kati noono omusajja. Jjajjaffe. Njagala kutegeeza Buganda yo bwe tutegendereza ejja kusaanawo. Wetutalwana wetutavaayo. Njagala tusome ku statement ya Katikkiro Charles Peter Mayiga Mukuumaddamula avuddeyo n'akola statement wano. Katikkiro agamba bw'ati. Katikkiro agambye Charles Peter Mayiga nfunye amawulire g'okutemulwa omutaka gw'okutemulwa kw'omutaka lw'omwa Engineer Daniel Bosa omukulu w'ekika ky'endiga akubiddwa amasasi ng'atuuka ewuwe erungujja akawungezi ka leero. Eno statement yagikoze jjo ne bw'okomaawo wano njagala era muwulirewo. Katikkiro akola statement nfunye amawulire nga bwe yagikola ku pressure. Kyekyo nze nakirabanga kya buswavu oba kuswaza. Katikkiro sisuubira nti awuwooli nekitujjukize nti Katikkiro y'omu ku bantu betujjukira obulungi nti oba oli awo gavumenti yali emukutteko mu kumukwata tetumanyi byali wakati awo era bangi balowooza nze si bwe ndowooza newankubadde kituufu nti akola bulungi ne gavumenti ya mwami Museveni era nga bakolagana relationship yaabwe ntereevu nungi nnyo. Era y'ensonga lwaki okuyimuka kw'amaloboozi ge oba okuyimusa kw'amaloboozi ge eri abaana ba Buganda ne Uganda amazima gali nti kutono. Olwaleero nkubuulira tetunnalaba nnyo impact ye eri ku byonna ebigenda mu maaso mu Uganda. Abaana abawambibwa mwami Katikkiro nga kabaka w'ebweru tetunnafuna nnyo impact ye. Simanyi kyaliko okuggyako okuba n'awandiika gundi ku media kugundi social media handles ze nti nfunye naye act accordingly. Tetwagala ofunye byofunye naffe tubiraba naye nfunye amawulire naffe bitukola naffe tufunye amawulire. So njagala kwongerako nga ngamba bwe nti Katikkiro tuve mutufunye gezaako taking action. Tetuli against you
kubanga tuli baana ba Buganda. Yes. Newankubadde oyinza okuba watuvaamu. Ffe tetujja kuva mu tuli baana bannambi. Ffe tuli ba wano. Yeah. Era twagala kutegeeza nti mukkirize ne bakatikkira abawummula bakomewo mu lubiri bawabule Kabaka oba babawabule. Oweekitiibwa Dan Muliika. Mubakkirize bakomewo kubanga bo bennyini Dan Muliika yatutegeeza nti tebakyayingira ingini ya jebbi. So kati oweekitiibwa Katikkiro Mayiga saba oweekitiibwa munnamateeka tukimanya amateeka ogamanyi. You can do better than that. Kkiriza bakuwabule. Yes. Okuwabula kuno okujja ku bakulu bo abakusooka mu kifo wooli. Otherwise okujjako nga mwagala tulowoozesa nti temuli Baganda baddala. Yes, Buganda egudde naddala ku kisanja kyo. Oyo omanyi waliwo ttiimu y'omupiira ya Manchester United. Ferguson yakola bingi. Yes. Naye mukola ebingi yayonoona nnyo. Kakati owekitiibwa Charles Peter Mayiga yakuŋŋaanya ettaffaali akoze biki kyokka ate ku mulembe gwe okuvvoolwa. Tujjukira abasajja bazze boogera ebintu bino baafana dda. Shenuumu Zatabate yagamba Katikkiro mmwe muyimiriddeko okuvumibwa kw'Obuganda n'okutyoboolwa kw'Abaganda. Kale nno mulimo gwo okulongoosa erinnya lyo kubanga eriffe abaana ba Buganda tukulabanga eyeetabye mu ky'okusaanyaawo empologoma. Sisuubira nti osobola okulya Namulondo toyina woogijja kati leka kubeera nampiiga ku mukamaawo. Bino ebigambo tetubyogeza nugu sifutwa. Twagala kubeera nga tujja tubongereyo. Waliwo ebyempuna cobs nga byampuna nti okera ku makya omusajja n'ava eri nga zene kampuni n'asitula ekitongole kya poliisi ekitongole kya prison nti ekyo awo muveewo mbatwale mbagulire ettaka eyo twatuuka tutya. Okitegedde anti bino bitegeeza nti bannannyini bizimbe bino wabana abasajja bainvestinze mu bizimbe. Kyovola osobola okulaba hamu noga akasajja nga kagagga ng'emabega hamu waliyo Janet Museveni nojja n'otunulya omugagga o St. Lawrence nti yalina amasomero mangi we yava ne tutegeera nti ga Janet ne tujja ne tutunuulira ye byemuke bwe yafa ne tulyoka tutegeera nti omukulu muwozi asobola okuwaayo amateeka teyalina n'ekike. So kakati tutunuulira olunaku olwaleero kampuni emanyiddwa ng'eya Tianatang Group yavuddeyo newa General Museveni newankubadde batuwandikidde president ekirowoozo nemuwa ekirowoozo nga bweyagala oba oliawo esengule ekkomera lyeruzira. Ekkomera eryo libadde okuva mwaka kikuva mulembe ki? Ekkomera lyeruzira lyebajjawo lyazimbibwa Obote wandowooza. Akakati omukulu bagamba bagala dijjawo bagende bamuwa kino ekirowoozo kyamaze okubeera nga kiteekebwako omukono wansi kyasiddwa mu nkola. bw'oba olaba sigini kyeno ya General Museveni okitegedde era bw'ojja n'otunulira n'abantu abataddeko emikono bakulaga nti tuyinawo omukulu amanyiddwa nga Kayindo Tafiire tuyinawo HE Vice President ndozo ye Jessica Alupo tuyinawo Right Honorable Prime Minister Nabanja tuyinako Minister of Works and Transport Katumba Amala tuyinako Minister of Land Housing and Urban Development Minister of Land Housing and Urban Development yanyo yakola ku ebyo ebya nfudde mu mutwe tumuleke Anthony Jeno naye ayinako omukono yes tuyinako n'omukono ogusembayo wansi gwe gwa Pozan ono si mu China Pozan China chairman Tian Tang Group Limited era osomwongerako okitegedde Pozan atuhaire kakati nga bw'omaze otegeera ekyo bamaze ddo bakkiriza era baguze ettaka okitegedde baguze ettaka bwe mba nga nkulaga wano abaguze ettaka mu bitundu ebyawa bali Luzira nno bali bagenda zimbawo ki conference hall Luzira teyina makulu bagenda kuzimbawo hotel olwokubanga kuliko amazzi kati view ebejja bulungi ku hotel bateekawo conference hall newulira basitulawo ekkomera erimazeewo emyaka kino kikulaga ki omukulu
tayagala kulekawo banne kye baakola wadde nayaka kuba yetanya kyakoze okitegedde kakati ayagala abaana baffe tubagambe gundi yakola nnyo ng'omwana kubuuza kiriwo kyeyakola nga tewali naye nabo byennyini bye bataddewo simanyi oba osobola okugamba omwana nti waliwo hotel naye nga nemabega eduddawo waliyo hotel so byebyo ye Uganda twesabire era nga okusinziira ku bye tugenda maaso n'okuba nga tufuna kitulaga nti General Kayindo tafiire muganda waffe yamaze dde okuba nga akkiriza stamp n'agikoonako kubanga already ne president wulira nnyonoona kife mu linnya lya Yesu ne dikiteeta yamaze dde okussaako omukono kopi n'esindikibwa byebyo naye kati ye kyoga kyekyo bannayuganda kye basinga okwagala bannayuganda byateekako omukono ate bye beetaaga bakola bye baagala mu ngeri y'emu twagala kwongera kubanga tukutegeeza munnayuganda munnange bino nabyo biwulire obwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja Kabaka Kobzi yatugamba nti obwakabaka bwazzibwawo ne tebulina buyinza naye bwava luddawo butaba na buyinza byali mu bigambo njagala obiwulire okusinziira ku information gye tulina eraga nti omwaka gwali gwa 1992 omwezi gwali gwa 3 ennaku z'omwezi zaali 5 yes kiraga nti mwami Tibahabulwa Kaguta Museveni ng'asinziira mu maka ge Ennyabusozi yatuula ne bagamba nti Kabaka anaakomezebwawo era alina okuba nga tali mu byabufuzi n'agamba nti newankubadde tajja kubeera mu byabufuzi naye n'obuyinza bunaamugibwako era obwakabaka tebuube n'amaanyi kakati wano wenjagala twogerere Kobzi tuyina abasajja mu Buganda nawulidde embwevevenga nkikozesezza nga nkigenderere eya Bedi Bwanika omanyi saagala nnyo bantu beesiriwaza naye alina akabiina aka PDP okitegedde Abedi Bwanika yavaayo n'agamba nti Buganda investinze sente nnyingi mu beekitiibwa Buganda yeetaaga bakitiibwa nga yeggwawo kubanga batandise okukubwa amasasi okitegedde gwe kyogamba oyagala obe n'ekitiibwa okusinga yakikuwa gwe kisoboka ekyo Abedi ne mutuswazizza nnyo Bwanika mutuswazizza ow'omutima so kakati wano bamaze okulaga nti intention za General Museveni okusanya obwakabaka simunange si zaakati zajja dda ono ye yayagala kusitukira kuwoli yakozesa mukozesa era njagala kutegeeza nti n'okuzibwa kwa Ssaabasajja Kabaka baali tebaagala muzzanga Kabaka nga muntu wa bulijjo baali baagala muleetanga mulangira so si Kabaka era n'okujja kwe okumuyingiza wano baamukukusa bukukusa okitegedde kakati otunuulira abasajja Abaganda be twandigambye nti Baganda mulina okulwanirira ekitiibwa kya Buganda kubanga Buganda nkulu mu Uganda nti ne bwe tuba tutunuulira nti bwe tuba tutunuulira olwaleero independence nsubire kibagambe nti independence ya Buganda yesooka nga 8 okitegeera ebeeramu 8 mukulukusa bitungotungo okitegedde so basajja mmwe akina Muwanga Kivumbi Lubega omusajja ow'engonge Kivumbi Lubega Sego omusajja ow'engabi simanya bano bampuuga omusajja wangabi muzuukuke nammwe muve mu bitiibwa mulimba nammwe abaana bammwe mugenda bagamba ki olwokuba mwe mulina obusente mugenda tebalina na ssente kubanga ssente nga totegese baana oba okoze bwereere okitegedde mugenda bayo ku lukuusi nga amazzi gabayita mu nnyindo olwobwakale muli mugafo mwagala gafo okitegedde so eyo yemu ku nsonga twagala kwongera okwebaza abaana ba booda abakoze omulimu n'abatuuze beerungujja obuteetiiririra olwaleero bulijjo ekyo pulezidenti waffe kyabagamba temwetiiririra ne bane lwaki tetufuna kulo bweti era kyagambye wano mu statement ye nti kati ensi esuubira poliisi ebasuubiramu ekyamaanyi okubanga investigation mugagikolera ddala babayambye poliisi ensi ebayambyeko kati mwakifunye ku puleeti mu ngeri y'emu tufune ku baabadde mu mmotoka nga omutaka ono akubwa amasasi naye simanyi oba ono eyabadde ayogera kwabadde kutya kusinziira ku statement ndabanga ezitagatta naye kitegeerekeka alabika yabadde mu kutya ono omuwala naye statement ndabanga etagatta nze ndabanga etagatta balinga
gye ba fabricating ya naye kitegeerekeka naddala ku bakyala ng'ekikolwa ekyo kyakagwawo sina ku bakyala omuntu yenna amasasi kitiisa olaba Moze radio we yafa wizo taddanga ngu nakati olaba omuntu omu yagalowoozaako omusumba omu yagalowoozaako obulowooza natandika okwogera ebitagatta oyo ye yagakuba munne oyo ye yagakuba munne mullo naye oba yakirabye nti ekubiddwa amasasi efaana bweti kale katulaba katambi kano when we return back tugenda kutunulyako ku bigambo ebyasembyeyo omutaka nga tannabakubwa masasi. Mu kaseera kano tugenda kwegattibwako omu ku babadde n'omutaka mu mmotoka kubiddwa amasasi ng'ono agenda kutunnyonnyola embeera nga bwe badde ennyabo nga bitalo. Letanyeseba. Embeera ebadde etya ng'ettemu lino libaawo? Tubadde tuva Kyaggwe Katosi nga tuva ku Kyayo Wesiga Sekoba ne tutuuka nga tutuuse ewaffe ne tuyisiza ku stage ly'Elunguja. Owaboda n'atuyitako nga aweese omusajja nga ayina ekisawo nenjagala okugamba jjajja nti yiira era abasecurity guards emmundu bazitambuliza ennaku zino mu bisawo. Jjajja nanneesooka n'agamba oyo mukyamu yakyogedde emirundi ebiri ogwokusatu ne batwekiika mu maaso. Omusajja abadde alina ekisawo n'ajjamu emmundu. Jjajja n'awanika bw'ati emikono n'agamba Yesu nange n'engamba Jesus ne jjajja mukyala abaddemu n'agamba Jesus n'astoping emmotoka n'agulawo oluggi n'ayagala ofuluma ng'ali bw'ati tebaamuganyiza. Musajja n'akuba essasi erisooka teryavuze ne liyitamu direct mpaka mu bbuutu nenkutama wansi. Bwe nkutamye n'ebikka mbadde nyinawo kyenyina ku mubiri nenkyebikako bwe nti nensigala nga nnengera n'akuba n'avaako ku booda alabe oba kituufu afudde. Kati nze mu kulaba okwange mbadde sirangako omuntu gwe bakuba amasasi oba nga afa. Neŋŋamba ndowooza baagala tuve mu mmotoka batwale bye tuyina kuba jjajja yawadde awanisa aveemu naye ekituufu kiri nti badde baagala bulamu bwa jjajja era tewali na kimu kye baatutte tewali na kimu kye baatuggyeeko. Olumaze okuba bavudde mu mmotoka bavudde ku piki yaabwe ne bajja mu mmotoka okukakasa oba ddala omutaka afudde? Avuddeko ku piki n'atunulawo waati bw'amaze otunulawo n'addako ne basimbula ne bagenda. Kale tweyanziza nnyo tweyanzege bw'atyo bw'atunyonyodde nga bwe bibadde. Okay, ebyo bye bigambo tubisazeeko olw'ensonga nti biwanvu naye simanyi gwe bw'obirabye obiraba otya naye nga kitegeereka kisinziira ku muntu gwe ndowooza yeeriki. Kale mu bigambo bye twagala okusembyayo njagala Kobza tutwale katono nnyo omutaka ono nga tannaba kufa. Kobzi yayogedde bino ebigambo bye yayogedde ndowooza mu butuufu omuntu bw'aba afa yeewulira kyayika oba wabaawo malayika ezimulabikira. Baatugambye nti abadde tayogerangako kusukka ddakiika 3 nga lwagenze wala ennyo ayogerera nnyo yadde sayidi za mukono sayidi zeeyo kulambula abataka abakulu b'ebika. Yes akati yayogeredde eddakiika ezisoba ne mu 10 naye yagambye statement twesonyiwe. Okitegedde agaye twesonyiwe obukyayi nannyonnyola ku Yesu Kristo. Okitegedde nga gamba oyinza okubeera oli mulokole oli musamizi ono mukatuliki naye n'abasamize bamanyi Yesu era nabuuzaako omusamizi omu ne mubuuza gwe Yesu omumanyi nga ki owulira obulamu nga tamanyi nti agenda. Kakati ne kino era kituzzaayo ti muganda wange buli woozuukuka webaze Katonda okubanga akoze okusiza. Bw'okola n'okomawo ewakaawo mwebaze. Abangi abatatuuse ku mirimu ate era abangi abatatuuse waka kukomawo. Kitegedde. So twagala balekera akatambi kano tusaba lugaba nnyini byonna abatukuumire. Abalala bamuyita bulala Yezu abalala ani naye nga Isa naye yoyo yatubulya kwagalana nakusonyiwa omwana
ombulize se owadoyise nti abakatoliki bawanike ku mikono n'abasamize n'obakola ki ate bulijjo nange bwenkola kuba oba musamize nayo ddiini yenzikiriza naye nga kyetubakubiriza oba musiraamu obe muki nekkiriza bonna babamanyi Yesu Kristo okujja kuba lwo omusamize gwe nabuuza olumu nti owange gwe Yesu omumanyi otya nanga nti atamumanyi bulungi naye nemugandi muna yayinza okukoma okusala omusawo gabala nabafu mukkirize ne bajjajja obakkiriza abaafa kale naye manya nti yagenda okukola ki aye tatugamba bingi okumukkiriza agamba mwagalanenga musonyiwaŋŋanenga kyatwagaza abakulu b'ebika tetwabulamu madiini nakinaki naye kyetwagaza kyetubuulira kwagalana nakusonyiwa mukama yebazibu kwagalana ki nakusonyiwa oba obi mukatoliki oba musiraamu oba musamize mulabire awo naye mwagale musonyiwe ebyabakoze katonda kyatwagaza era ndowooza waliwo yakyogedde kyekiraga nti omanya nti katonda gyali kasita okwata ebyo ebibiri kirala ekyenyo empisa bannaye tugezeko nnyo okulaba nti tweyisa bulungi okwagala mukirabye naye weyise bulungi mube n'ensonyi buli kyokola omanye nti banaabulira batya jjajjala omwana awulira atya nti ow'ekika ky'endiga yakoze bino Ssaabasajja anaawulira atya nti omwana we omusajja we omuntu we akoze ekibi n'olwekyo tube n'ensonyi akaseera nga tutya nti banaawulira batya naye okusingira ddala tya Katonda wo Katonda anaawulira atya Katonda andaba atya okoze kino okoze munno ekibi naye Katonda akutunuulidde atya n'olwekyo tubeemu n'ensonyi buli kaseera nga tutya abatuli waggulu n'abali wansi abaana bo oyinza okuswaza famire yonna ng'okoze ebikyamu mubimanyi ebyo bannange n'olwekyo mbajjukizaako obujjukiza ku by'empisa pozi twagala okusoma banaye abaana musomese abaana era mbajjukiza musomese abaana temukkiriza enaku zino tibikyakoma kukoma ku mpimpi mugezeeko nnyo okulaba nimukola ki mumutwalo kubanga yengeri yokka ey'okukulakulanamu nga bana abaganda ffe tulina okusomesa abaana baffe era okusingira ddala mubasomese emisomo gyonna obabawo omukisa gwonna ogw'okusoma mubasomese pozi twali tuguddewo engeri y'okusomesa abaindiga atalina ssente bulungi ayinza okujja waliwo minisita waffe oba waali tali olowooza ow'ebyenjigiriza nga mumumanya nti sebo tetulina baana tetulina ssente nga tulaba ki kyetuyinza okukola n'olwekyo tebaba bwendiga atasomerwa kubanga mutemalina ssente mukama yebazibu n'olwekyo mujja netugezaako kyetusobodde netukikola era poze era wabadde omusomesa yabuulidde abaganda nti banaye abaganda tuli ku ki tetugenda mu maaso tuli mwanyi naye kyenazuula era nti wano tetulina byakwerinda tulina okulwana nnyo okulaba nti kitukola kyonna okwerinda tukiteeke muki mu byetulowooza kyetegeeza nti oyinza okulima olusuku lwo naye toluteekako mukuumi ayagala ennyina ayagala yenna yakola kyayagala oluusi baluloze abalogo gye bali mukimanyi bayinza okuloga oba okuteekamu eddagala ekyamu n'okukuloga bayinza okukulemesa oyinza okulima olusuku lwo oba olunza ente ezo yani bezikolako ekikyamu kubanga tebaagala olunde embuzi zo zezifa buli kaseera kubanga tolinawo security ofuba nnyo okulaba nti embuzi zo zisula bweru naye nga oziringiriza okuba nti tebazikolako bikyamu ebyo bituziza nnyo emabega netulagajja olulimi oluganda mpozi bakiyita lutya okulagajjalira ne balagajjirira ebintu byabwe byebbeeyi ne batafaayo twetekemu okutya oba twetekemu engeri kubanga ne Katonda atugamba tokemanga muki mukama Katonda wo tolowooza nti Katonda ajja kukuuma buli kimu nabagamba Katonda ajja kundabirira ewuweeka
olina ebyobugagga bingi tofaayo kukola ki ebintu ebyo bibi kyobola nti yava ku kyogamba nti tokema Mukama Katonda we yava ku lusozi yali ku lusozi n'agamba nti Sani namugamba nti kutuge nti weetooloola eri buuka bubuuzi Katonda ajja kukola ki ajja kukwata n'agamba nti tokemanga Mukama Katonda we n'olwekyo abantu abamu baba n'ebyobugagga ebingi ne beesulyeyo gonna eggamba tebafaayo nimiro neeba neekoma eri tofaayo kugirambula totaddeyo na muntu agirabirira kuba kiri oteekayo akayumba eyo akalabirira ku ki ku bintu bye ebyobugagga enkoko zo biki bintu byonna ekya security pozi tuyitwalonde ba minisita ewaffe era Ssebukatikkiro byakamaawo ti ekifo kya defense tetunakikola ki tetunakiteekawo bwe tuba tutambula tulina wa defense